in 1995. Mu mwaka gwa 1995 kati gy'emyaka 3 egiyise eggwanga lya China lyategeka olukuŋŋaana mu kibuga Beijing olwatuuma World Conference on Women. Luno lwakuŋŋaanya abakyala okuva mu gavumenti z'amawanga ag'enjawulo era ne bakkaanya ku nteekateeka enzijuvu ey'okutuukiriza obwenkanya mu mateeka mu nsi yonna emanyiddwa nga Beijing Platform for Action. Ogwo gwali omulundi ogusooka kulaba nti abakazi conference mu nsi yonna begatta. Yali bitandise edda naye eventually ne tukola World Congress of Women. Olw'okubessira baali bakuliteeka ku bakyala baalina okutema empenda abakazi okwenyigira mu bukulembeze. We did participate effectively at the sub-regional level, continental level, the seminars, during the meetings, and making sure that the issues as Africa were brought on board. Abakyala abo bali bamaanyi nnyo ate era bo lwe batuuka mu palamenti amateeka nga gano ge tulina mu biseera bino gali tegaliiwo. Bo balwana entalo nga ntalo za ddala ezirwanirira eddembe ly'abakyala. Oluvannyuma lw'okusobola okutuukirira mu Africa, bano baatuuma enteekateeka eno Akina Mama wa Africa era ekitebe ekikulu kiri mu Uganda. And finally, our bosses then agreed to have Akina Mama be hosted in Uganda. Bwe butuukidde olwaleero wano mu Uganda, abakyala abaaliyo mu lukuŋŋaana olwo bagamba bingi ebitannatuukirira. Mestil, abakyala bangi bakyafa nga bazaala. Abakyala abaana bangi bafa nga tebannaweza na myaka 5. Era bw'olowooza obutaba na bwenkanyankanya mu masomero, abaana bagenda mu masomero bwe gatyo, abalala bagenda mu masomero malungi, nakyo bikyaliwo ebyo. Kino bagamba kivudde ku butagoberera bigendererwa bya lukuŋŋaana lwa Beijing. Obutatwala action okugoberera ebintu by'ensi zaffe ne gavumenti ze bya committing itself to do ye problem. Kyokka badde omugenyi omukulu ku mukolo guno nga Akina Mama wa Africa egy'ekibiina emyaka 3 eyaliko Speaker wa Parliament era nga yemumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Litwala Kadaga agamba nti wadde nga wakyaliwo ebirumira ne waliwo ebirabikako. Abakyala wali councils wakati wakulira LC kati wakulira amagombolola wakulira ne districts lukyali nga kisoboka. Tulina abalamuzi 119 kwabo 6 bakyala. Kati ffe tuvudde mu ezo entalo zaabwe ze balwana. Winnie nali member wa parliament omukyala lwakubanga maaso gange waliyo abakyala abalwana ennyo. Kati bakubiriza abakyala emiti emito obuteetuulako nti teri buwanguzi bujja na kulera ngalo. And young people rise up for us. We are not tired. I want to use that word tired. We are available to guide you and so that you can be as vibrant. Me, I want to pray that God may release His Holy Spirit in you, or you young people, or those who are getting tired, that they must know that the battle is still on and we shall win it. Bino bibadde mu lukuŋŋaana olw'okweza emyaka 40 egya Akina Mama wa Africa n'emyaka 30 egya World Conference on Women mu Beijing. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV. Thank you so much. The second photo.